naye ennyongero bajjukiza nti akusinga akubisa gw'okutte tusinga Museveni na buli kimu tujja mukubisa gwakutte lwaki buli ogwamu akatengo obuyinza babusuula wansi ne badduka abaana bagumya omutima buli kimu bakikola yensonga lwaki mula Museveni atandise okutiitiira lwaki atiitiira wulira bulungi nnyo yagambye bw'ati don't try to speak badly that you are a politician you are speaking badly to me it's not acceptable it must stop this Buyayo must stop the Buyayo of they run bad things in Europe okuvuma abantu this is not African way there is no kufirwa no laws. We want disciplined democracy, not hooliganism, not intimidating people, using bad language. Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups, we are making it a habit to intimidate people, to attack people. Because they are of different political groups. Now that one is going to stop. The security agencies have discussed it, and it's going to stop. You must speak very well in public, together. Alina amagye, alina sente, alina amakomera naye atya okumwogerako atya ekigambo. Nkugambye bwe mulemerako obuyinza bajja busula badduke. Kyova olaba bagambye nti yakomandinze high command to deal with the people abamwogerera at your age Museveni. You are here bragging around. You are preaching democracy. Which democracy? When your son and you yourself on a daily basis, you sit and plan to assassinate your opponents. Then you are talking about people who come on social media to condemn you. You don't have any audacity to talk about democracy because you are not democratic elected president of Uganda. Ugandans decided they elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as their next president, not you. You use the power of Uganda to stay in power. So you don't have moral authority to talk about or to preach democracy because no one elected you. For you, you kidnap, you kill, you assassinate. But at this level, now you fear people who come on social media to preach peace and resilience. Then you start you intimidate people. Abasajja n'ekigambo kati bakitya ku myaka gyatya yatidde ekigambo protest vote n'atya eggaali n'ayita high command. Jjajja omusajja wogambira protest vote n'omugamba eggaali n'ayita high command maama nnyabo mukitegeera. Kati ye bw'agamba nti atya abantu bagambye high command adenge n'abantu muganda wange kitegeeza ayidde. Kati kansoke mbaddizeyo kino mbadde mukitegedde. Mu programu za Museveni za blueprint yali abaze wafiira ajja kuba controlling Uganda 80% yeruwa 1 gobadde okusinza ku research gyenkyakola nina information endaga ekintu kya Museveni kyeyali abaze nga wafiira government ya Uganda ne Uganda ajja kuba nga agikontrolinga 80% nga musayi gwe guyikontrolinga. Kino mbadde temukimanyi. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu eno information kanjitu maze bbanga nga njituulidde. Succession plan eri well known across all the missions weziri eza Uganda. Basavinga da government esinga obungi Museveni zakola nabo succession plan nga Muhoozi yalimu. Buuzo omuntu yenda ku embassy yonna ennene mu nsi yonna wali embassy ya Uganda. Succession plan Museveni yagidraftinga dda n'agisavinga abazungu bagina ku meeza nga digdigi yalimu. Ba ambassadors babikola ne babisayininga ne bistampinga ne bisavinga wonna across the world.
succession plan yonna bagikola dda. Kino mbadde sikyogera, mbadde nakisirikira, njagadde nkyogera olwalensi ekitegeere oluvannyuma lw'oku handing over high command mikono gye ng'agenda kukola okuterrorizinga abantu. Jjukira yabagamba, yamutuuma erinnya Muhoozi nti agenda kuwoolera. Bw'obuuza agenda kuwoolera ki tokimanyi. Naye ennyongero bajjukiza nti akusinga akubisa gw'okutte, tusinga Museveni na buli kimu, tujja mukubisa gwakutte. Lwaki? Buli lw'oggwamu akatengo obuyinza babusuula wansi ne badduka. Abaana bagumya omutima, buli kimu bakikola. Yensonga lwaki mula Museveni atandise okutiitiira. Lwaki atiitiira? Wulira bulungi nnyo. Yagambye bw'ati. Don't try to speak badly. That you are a politician, you are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This Buyayo must stop. The Buyayo of they run bad things in Europe. This is not African way. There is no kufirwa, no laws. We want disciplined democracy, not hooliganism, not intimidating people, using bad language. Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups, we are making it a habit to intimidate people, to attack people, because they are of different political groups. Now that one is going to stop. The security agencies have discussed it, and it's going to stop. You must speak very well in public, together. Alina amagye, alina ssente, alina amakomera, naye atya okumwogerako, atya ekigambo. Nkugambye bwe mulemerako obuyinza bajja busula badduke. Kyova olaba bagambye nti yakomandinze high command to deal with the people abamwogerera at your age. Museveni, you are here bragging around, you are preaching democracy. Which democracy? When your son and you yourself on a daily basis you sit and plan to assassinate your opponents, then you are talking about people who come on social media to condemn you.